Yes. Breaking news. Protesting against election fraud. Okwekalakasa mu ggwanga erya Japan mu kibuga Tokyo wamma obutambi obwo gye buva bannayuganda nga bawanjagira ate aba Asia nabo basooka nga bayingira mu nsonga za Uganda. Just ate nkusaba video eno gisharingireko munno ate nkusaba n'ekirala buli wogireki nga kijiyamba kera sitiro okutambula ebyaddala enkyukakyuka abaana baginoonya mu buli ango bano bali Asia naye nsaba obutambi buno obulabemu engeri gye bakikozeemu ku ground eyo. Protesting against election fraud in Uganda. People power! People power! Our power! People power! People power! Our power! People power! Somebody must go! Somebody must go! Somebody must go! Somebody must go! People power! People power! Tuliyambale ngule. Engurezi masa masa. Tulizimba mu Uganda mpya. Tuliyambala. Myaka ana afubye nnyo okulaba nga civic education yagijja mu bantu abantu baffe tebamanyi era revolution omulimu gwe tusinza okukola omunene gutulwanagana nagwo gw'okumanyisa bannayuganda naye tukyalina obuzibu obwa bannayuganda okukkiriza okufuga obwongo bwabwe tumulwanyisa okugujja mu mikono gy'abano abantu ate ne mubukkiriza ne bugwa mu mikono gy'abalala ensi nga bweri society gye tulimu abantu bamanipulators bakyali bangi nto era buli omu ajja kwagala okuyisaawo eggulu naye sooka okwata obwongo bwe obufuge otandika okuteekako akasengejja nabagamba lwakiri tweyambisa akasengejja tukongere ku kikonde tutegere ti revolution yaffe egende tusengejjeza abantu kusinziira muli mutendera gwe tuyitamu era bw'olema okuyita mu stage eyo tukuleka ebbali ne tugenda n'abayiseewo tusobole okuba nga tuwongola eggwanga ekyo kyekyekuyiga kye tulina okuba nakyo nga bannayuganda banaye mwebale nnyo abakulu bano nabo bali Japan ananga abaziba tugobera olwaleero mwebale nnyo okutambula naffe amanyi yazana nti Zalugwama Elizabeth atwala Asia Pacific anaye mwebale tubeererawo okutambula naffe olunaku lwaleero naye namwe yonna gye muli bubooli bweru wa Uganda mwekolemu omulimu muleme kubeera silent our voices matter mulwanirire what is ours ensi yaffe yatwalibwa twetaaga okugirwanira okuginunula okugijjayo bannange mwekole kutwegattako abali e Uganda akatengo kabaggwemu musituke tutambule embeera mbi yes naye eggwanga bwe mutalirwanirire bajjajji batwalako lyonna bannange abalonda mwebale nnyo okulonda mwebale kulaba mukama waffe naye bannange tubeetaaga okwongera okubeera abagumu ate okutonera eddembe lyammwe nkugambye bano tebasirika babayi tebazikiza balemeddeko abaana bali mukwekalakasa gwe bagambye kimala Museveni ebyo byakoze bagamba genkugambye okuva bwe twatandise abaana bagamba kiggwa bakigusa bagambye bakigusa tewali kiki bagambye bamutuukiriza okutambula tulaga obutali bumativu bwaffe naffe katukikole bakikoze ogwabwe nkugambye bo kibasirise gwe bw'obanga
wasirika obanga wasirika bano bote basirise bavuddeyo tuliyambale ngule. Meeya Erias Lukwago yagamba nti bamuwangudde naye tagenda kuzikiza era agamba nti omusango gwa Vice wa Bobi Wine agenda kugwimiramu Honorable Muwanga Kivumbi era yeebazizza abantu naye byaddala Lukwago no tusaana ebyaddala natumwebaze ekintu kyakoze oba oliawo okukkiriza naddala nga bakudifeatinze n'okwebaza bannakampala abamulonze ebisanja wabindaba 3 birambirira. Era njagala okutwala omukisa guno okutegeeza eggwanga nti neenyumiriza mu buweereza bwaffe. Njagala okwebaza nesse kwebaza yenna bannakampala abampa omukisa guno ogw'enjawulo okuweereza ekibuga kyange Kampala nange okuteekateeka. Singa tebampa mukisa guno ensi teyali tegedde busobozi bwange. Singa tebampa mukisa guno nembeerako member of parliament nembeera Lord Mayor ensi teyali tegedde busobozi bwange bwenna. Singa tebampa mukisa guno ne bino nange saalisobodde kubikola naye omukisa ogwo mbeebaza nessekwebaza bannakampala mwebale nnyo emumpadde ebbanga lino lyemperereza ekibuga mwendese omukululo gw'engendo okunyongera. Njagala na kino okukyogera nti mu bbanga tono erijjaawo obukulembeze bugenda kukyusa kubanga mu May waliwo okulayiza obukulembeze obulala yinda kufuluma stable naye Nfuluma State Hall, Lord Mayor's Pala. Nessanyu eringi n'omutwe gwange nga guli waggulu nti byenkoledde ekibuga Kampala byeyogerera. NUP everywhere. NUP. Yes, banacho tumwe bana Uganda mmoja sisi kupanga tunabajja kubasaba okuba mukalulu kano Leo wewe obubira wansi kwe ino kiwanika wajja tukimanyi nti tukisoboka naye ate tekitukyusisa kirowoozo kyaffe kyetwasinga okwetaaga okweyambisa akalulu kano okumobilizinga abantu n'okubateekateeka bategeere nti obuvunaanyizibwa bulina kuteekebwa ffe bannansi kiri mu mikono gyaffe nkubirira abaganda bange abagadde okugamba nti olwokuba batunyaze mu kulira akasooka baggwemu amaanyi baleke kubanja n'okwetaba mukalulu. Njagala tutegeere ekintu kino bajja ne slogan oba strategy nga tugenda akalulu kano ne tugamba olaba mbolera tiikirwa akabonero manvuuli twakawa president naye nga ketwawa n'abo kati kiba kitegeeza nti akabonero ako exercise y'okulonda eya political election twali tulina akabonero nga awali eddoboozi lyaffe kusoboka omusajja tetugenda kumuleka yeeyagale nga abantu bakulembera ebintu ebisookerwako ebyobulamu nga tebabirina ne bagamba neyo omukisa ogubaddewo ogw'okuba nti nno tulonda ne tukuba akalulu nagwagutulemesezza kale tusobola kusigala awo ne tubeera nga tusirika busirisi ne tutunula amatama ntengo ye n'abeera nga yeeyagala. Nedda bavuddeyo lunaku lwa 5 ennaku z'omwezi 23 omwezi gwa January ne bagamba nti ekimala kimala. Tokyo, Japan, ekyoto loaded oli live ku ekyoto loaded nkutuusaako bannayuganda abali mu kubanga nti nno balaga obutali bumativu dwa omukulu Byabakama ekikoleddwa ng'ayambibwako omukulu Museveni ng'ayambibwako amagye ne poliisi
bye bakoze byonna okulemesa bannayuganda okubanga bakozesa obuyinza bwabwe obubaweebwa ssemateeka buli oluvannyuma lw'emyaka 5. Ekintu ekyo kyabadde kikyamu. Bwe kiba nga kibeerawo omulundi gumu mu myaka 5, kyandibadde kirungi ne babaleka ne babeera nga bakozesa obwo obuyinza bwabwe. Ate ssemateeka bw'egamba. Kaakati gwe okiraba otya? Okubanga emyaka gye twakamala okulonda Electoral Commission emirundi gye bakategeka okulonda naye nga n'ebisookerwako ng'okubala obululu okutambuza ebikozesebwa mu bululu nga tetusobola kubiranga tubituukiriza. Gwe mu kulaba okukwo olaba kisoboka, olaba bwe kyandibadde, gwe olaba bwe kya era mubeba omuntu twakawangu naye ate twongere okukozesa amaanyi omuwaali yonna nakukyosobola kyonna okulaba nti dikiteta tumutwala. Dikiteta waaba agenda muyinza obutakimanya nti aba agenda naye amazima go gali nti agenda. Era pulezidenti waffe genze nadde ebbali kanyunyeza eggwanga era buli omu yenna gyali kimanye nti eggwanga tulinyonyeza dikiteta ne famire ye bateeka okugenda. Everybody should come out at this very moment, demand for your rights, demand for your freedom, and demand for your vote. The victory is ours, and the victory belongs to Ugandans. Just like Bob Wine has been telling us that the victory has been achieved through our own Ugandan people. So wake up everywhere you are and demand for your victory and push out the dynasty of Museveni out of Uganda.